Tukuletedde emisango musanvu egivunaanibwa omusumba Jackson Ssenyonga. So nga ate eby'embaga ya Gabi Ntaate bituufu. Tukwanirizaako ku Newspark Channel webale kujja kumirako mukwano mangi ge tukuletedde olunaku olwaleero. Teweerabala kuba nti no osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno ate era n'okunyiga akade ka notification baba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Newspark Channel ye yokka gy'olina okwesiga okukuwa amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Tutandikidde ew'omusumba Jackson Ssenyonga. Munnange byasiba bikutuka. Jjukira mu wiiki eno ng'etandika era twakwako ku mawulire ng'abamu ku bambega be bamuvuddemu ne batandika n'okuba nti no boogera ebyama. Kakati munnange ate era waliwo abasumba, abamu ku basumba b'abalokole okusinga abava mu byalo munnange nga bamuguddeko emisango egiwerera ddala musanvu. Era nga bano munnange abasumba basabye omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda Yoweri Kaguta Museveni akwasa n'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Okoth Ochola bayingire mu misango egivunaanibwa omusumba Jackson Ssenyonga. Egimu ku misango abasumba okuva e Luweero bagamba nti poliisi baagala enoonyereze ku Ssenyonga okugenda obutereevu n'abasuubiza ebyuma ebikamula ebibala era ne bakola n'ebibiina ebiwerera ddala 10 nga buli kibiina basonda ssente eziwerera ddala emitwalo 60 wabula nga byakomaawo. Nti musumba yabasuubiza ebyuma ebikamula ebibala era ne basonda emitwalo 60 mu buli group ate ng'ebibiina biwerera ddala 10 wabula ng'ebyo ne gye buli kati tebabaweebwanga oba ebyuma bino tebibaweebwa nga bwe bityo nno bwe biri. Omusango ogwokubiri bagamba nti Pastor Ssenyonga yategeezanga bw'agenda okuzimbira abasumba ekkanisa mu pulojekiti gye yatuuma Bye Bye Biwempe mu mwaka gwa 2004 ne bafiirizibwa ssente zaabwe nakyo ne kikoma awo. Ate era n'abasumba b'e Busoga nabo baggulawo omusango ku poliisi e Kamuli okubafera mu Bye Bye Biwempe. Ebitundu okuli Lyantonde, Rakai n'ebirala abasumba ab'enjawulo baggula emisango era ku musumba Jackson Ssenyonga. Ssenyonga munnange musumba Ssenyonga ayogerwako ayina emirerembe n'abasumba abatali bamu ennaku zino era nga waliwo n'abamu ku bakozi be be yakwata n'abaggalira nga bavunaana okugenda ewa brother Loni. Ate nga ye omusumba eyali akulira ekkanisa ya Revival twogera ku mugenzi Augustine Yiga munnange we yafiira ng'amaze emyaka egisoba mu 5 nga atuuka n'omusumba Jackson Ssenyonga. Ssenyonga yatandikawo programu ku TV ye ne radio mwayitira okwanika abo bayita bannabbi b'obulimba. Bwe bityo nno bwe biri bamuguddeko emisango egiwerera ddala musanvu. Ekumire ku Newspark Channel tujagenda mu maaso n'okubuulira emisango gino gituusewa ye omusumba Jackson Ssenyonga ensonga zino azoogerako ki. Eyo nga tuvudde mu mukwano tukuteeteko ew'omukozi wa TV akola programu eya Live Wire twogera ku Ntaate ate nga namuyimbi wa gospel munnange abasinga bawuniikiridde olw'ebifaananyi ebifulumye ku mutimbagano ng'ono ayambadde wedding gown era ng'ali n'omuvubuka alabika obulungi oba n'omwami alabika obulungi era abasinga ne batandika okuba nti no babitambuza nti yandibanga ono munnange yakoze emikolo nga gyabadde gy'abantu batonotono. Bino ne webijjidde nga ne mukozi munne atwogera ku Precious Remy munnange naye abadde yakamaliriza okukola emikolo ne boyfriend we ayitibwa Raymond Bindeba mu kukyala okwali okw'amaanyi. Wabula ffe ng'aba Newspark mukwano tuyinza okukugamba nti amawulire gano tetuyinza kugakakasa nti ddala yabadde embaga ya Gabi naye ate kye tuyinza okubeera nga tukugamba nti bwetaba vidiyo nga gye yabadde ali mu kukwata
kwata chandibanga aina bridal shop oba business ya bridal jali mu kukolera akalango wabula bwe kibanga kituufu ddala nga yakoze emikolo wadde nga girabika gyabadde gy'abantu batono tuba tumuyozaayoza naye ffe ng'aba News Spark Channel okusinziira ne ku baserebu engeri gye beeyisaamu tugamba nti enerabika business ng'ayina bridal business eya bridal gyali mu kubira akalango obanga eno yabadde video bwe bityo nno mukwano bwe biri webale kwekumira ku News Spark Channel wekumire kweno yokka tujagenda maaso n'okubeera nga tukuwa amawulire ge tufunyeewo beera bulungi weeraba.